Mbalamusiza ku banja bane bassebo mwenna buli omu gy'osinza okulaba akatambi kano mwana Uganda gye kanaakusanga kansulenti muli bulungi buli omu gye yagenda okunoonya ekigule Magala Eddiba. Nzize ku makya kuno okubaako ne information gye mpisaawo olw'ensonga nti gye tukoma okusirika tuwa omwaganya omulabi waffe okwetaaya akola byasinga okwagala okukola. Nga mukimanyi twolekedde akaseera ak'ebyobufuzi ebyakazigizigi n'olw'ensonga eyo n'omulabe asula atambula ng'ayiiya ku makya n'olweggulo butya bwagenda okubanga yeddizamu obuyinza so nakindi okutulugunya bannayuganda. Olw'ennaku z'omwezi 12 zakonka ku mwezi ogw'omunana omwaka 2025 nzize kipayopayo ate male okutuula mu programu z'abasajja bano male ozipamamukko oba male ozikyankalanya. Kindeese kipayopayo kwe kuyisa obubaka buno obw'okutegeeza bannayuganda saako n'ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze Omululu Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yeegendereza entambula endya ensula na buli kimu na buli bayogera nabo. Njala mu mpitirano mukulu Christopher Damulira kana akatambi kamutuukeko. Christopher Damulira kana akatambi jala kakutuukeko saako akulira ekitongole kya DS oba former CMY akulira ekitongole kya ISO saako poliisi SFC n'amagye era katuuke wali Nyando Yosoferi Museveni ne wali mutabani we Muhoozi Kanyarugaba saako ne Salimu Sale nayo yokwenda byonna ne kagulupo kamwaka Abanyarwanda. Nzize okwogera ebingawo bino nga mbitegeeza era nga bijja kuvaayo kujonga muganyo bikola nenga tetwagala mutte bantu mu bintu by'ekisiru. Mumanyi nti eggwanga Katonda lituweesa mikono ebiri ng'obukulembeze bulina okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 5 mufuze eggwanga emyaka 4 mwagala ditwalira ddala under the occupation of Toastmaster dynasty kitajja kusoboka. Nga mutegeka okutta abantu n'okufuna mubbe mu byagala ekyo tetugenda kikkiriza tuluwana okuboonoonera ddiiru ezo. Ekindeese kipayopayo gyala katambi kano katuuke ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akawuddize bulungi njikana kamusanze. Ku Sunday najja wano anemba wa Sunday special neeteekamu information eraga nti waliwo olukwe olwa Christopher Damulira n'abantu bemmenye mu katambi gye buvuddeko katono nnyo abateekateeka nga bali bamaze okuteeka obuyinja bwabayeekera okwetoola mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe n'ebitundu by'Ebunyoro nga bino byonna biri state funded. Kati nembamenyera abantu abali mu kintu kino abadde bakifandinga balina n'ebyambalo bya National Platform balina n'ennyota balina buli kimu era ng'emmotoka zibatwalira emmere bakola training bakola buli kimu n'ebyokulwanyisa abawadde ne bomu bibagenda okuvaayo oluvannyuma bakwate bapresenting ku international media, mainstream media ne ku local mainstream medias okugattako ba YouTuber n'abantu bangi nnyo ng'ekigendera ky'abano bonna kyakulemesa mukulembeze waffe Omululu Kyagulanyi Ssentamu okwesimba mu kalwa akajja aka 2026 naye kati bali mu kutya essaawa zino. Bwe namaze okuba programu eyo ku Sunday ne basattira kati bakyusizaamu enkola yeeruwa. Gwe wenna Munnayuganda ali eyo njagala ompulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala njala kutegeeza abatwala ebyokwenda ku kitabo kya National Platform. Ngenda basaba n'obuwombeefu mutandike okuteekawo okukebera buli muntu yenna ayingira. Mufune mu mental detectors mutandike okukebera buli muntu yenna ayingira. Ekijja si kirungi. Muteekewo abantu abakebera buli muntu ayingira. Muntu atayagala mukebera addeyo kubanga balina kye baplaninga gye bujjakaawo. So njala mbere careful nnyo mu nkuŋŋaana ezigenda okubeera ku kitebe kya National Platform. Bano abasajja tebaswala bo okuswala baakunaaba mu kyogero akola ekintu gwe kyolwa kiswaza ye nakita nga tekimuswaza ye n'ayisawo kyayagala. Kati ndi wano bategeeza mubeere nnyo very careful ku kitebe waliwo bintu baplaninga mu wiiki webagenda okugabira kaadi wanga tebannaziga balina kye baplaninga ku kitebe ekyo si ekikulu kyekirwa. Omukulu Kijambiya Christopher Damulira Mariamungu bwe namaze okukola programu yo ku Sunday ne mbakuba kati baze ne programu empya naye nga yefaanagereza n'eryeruwa. Mu byo babala byonna babala president omukwata bamusibeko emisango gy'obutemu oba egy'obutujju n'egy'obuyeekera bamutwale mu court martial then bo bayise mukka mu kisero nga bamaze okuyisawo Nyando Yosoferi n'akabijja konna akagenda okwesimbawo. Kikigenderera kyabwe ensonga lwaki bakola ebintu bino byonna. Kati njala kulabula bannayuganda mwenna information gyempa eno
njiwanga ngenda gibesinga mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe naye kino tekyeyibaza abantu ab'ebitundu bire bya Uganda naddala bifo mutera okunganira abantu abangi njagala bwe njogera ebitundu bino ti Kampala Mukono Wakiso Entebbe information ejempa ogaziyo obwongo bwo n'ekifaananyi ogiteeke mu bitundu bire by'eggwanga ebitera okubeeramu enkuŋŋaana z'abantu abangi b'enkuŋŋaana z'abalokole oba crusade enkuŋŋaana z'abalokole oba ebivulu oba emikolo eminene nga gitera okubeerayo njagala naawe ekifaananyi kyo kisiige kisobola okubeerawo mujjukira bulungi nnyo mu 2010 World Cup yali South Africa kale Karekezi Kayihura ne Museveni baakolagana okutega bomu e Makindye okutega bomu e Kabalagala okutega bomu ku Rugby Club e Rugogo eyatwala obulamu bw'Abannayuganda abangi abaafa era ekyaviirako Museveni okusituka amajjo gatwala e Somalia nakati gye gakyali olw'okuba nti kyali kigendera kikyafuna ssente kati bomu ezo ze baatega e Kabalagala e Makindye ne ku Rugby Club ze bagenda okuddamu okutega very soon mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe ng'ekigendera kyabwe ki ekigendera kyabwe batidde akalwa akajja era tamwe bagenda kikola naye ng'omuntu gwe basinga okutera Kyagulanyi Ssentamu kye balina ekyokulwanyisa kiri kimu mukwata mmoteeka mabega w'emitayimbwa emikono giyitawomera muwemba nga kye babala kwe kumusibako emisango gy'obuyeekera n'egy'obutujju kati architecture wa bomu ziri eza 2010 yali Karekezi Kayihura nabagamba mu system yakomawo kati architecture wa bomu zino ezigenda okuvuga mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe ye Christopher Damulya Kijambi ya Maria Mongu agenda kikola atya mujjukira nti ebbanga libadde liweze nga Kampala City Carnival baali bagijjawo ekyabatanodde okuleeta City Carnival kabadde kakodyo kakuteekawo Carnival eyo mu biseera mpawe kaaga bategemu bomu ekuba abantu bomu ebamala okuba abantu bateekewo state of emergency bateekewo ne curfew n'okulimitinga gatherings ennene olw'okuba ndi mu kalulu kali akawedde aka 2019-2020 kisenyiga 19 yabayamba okukwata ennamba y'abantu obutaba bangi kati balina option ya kendeeza bantu kye balina okukola kwe kusetinga bomu ezifaanagirizaako eza World Cup 2010 mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe basobole okuteekawo curfew ne state of emergency saako bawona okuteekawo state of emergency bateekawo ne curfew nga ssaawa ziwera ssaawa 12 teba muntu atambula mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe n'ebitundu ebirala kati mukulu Christopher Damulya ssente baazimuwadde dda okukola ebintu bino era yenna eyanishiyetinze okuteekawo City Carnival y'omu kubakiriziganyiza ne state nga bagenda kukola ekikolwa ekyo kati yenna anaagenda mu Kampala Capital City Authority Carnival egenda okubeerawo ogenda ekiraamo kyo maze kiwandiika nga n'ebintu byamaze bigaba kubanga akakodya akaliyo kakubategeramu bomu awo si wokka ku lusedi ez'amaanyi ewakuŋŋanira abantu abangi ne makyaki mwegendereze nnyo ebivulu gye mugenda mu bivulu kati mwegendereze nnyo kuba bapulaninga okuteeka bomu ewakuŋŋanira abantu abangi ng'ekigendera kyabwe kyakukwatira Robert Kyagulanyi Ssentamu 1 bagenda kuvayo immediate bakugambe nti tukutte oba tulondodde abateze bomu zino nti ye abantu bano bakolagana ne Kyagulanyi Ssentamu era obujulizi bwe buno bajja kuleeta ebyambalo baleete bomu bijingirire n'abantu bajje ku mawulire bakonfesinge nti bo Nuupu oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mukole ku wingi eyo fenaffe tusigale eno mu by'obululu kati bo bate bagenda okujja nga bakonfesinga naye nga mukimanyi nti ne baganda baffe okuli Machete okuli Machete okuli Olivia Lutaya okuli Mujahadini Sanya ebintu bye bajja bateeka mbakole ebyobuyeekera ne babigaana ne mujja ne mbikuba ne bisaanawo kati tebabivangako eri mission yabali mu kkomera twagikuba kati balinayo eyaabwe nagibasomeseza nti eri under ghetto structures eza Damulya ze yakola era mubadde bonna abaana munanjuli abagenda okukola video eno bwe muyita mu ghetto ezimu ez'amaanyi mu Kampala ba ghetto commanders ne baddayi hard ba ghetto structures eza Damulya tebaliimu teweebuuza lwaki bali luddawa beba abaana Damulya betutte ne gavumenti ogenda otendeka mu bitundu ebyenjawulo obuyeekera ng'abawadde engweza national platform
okola obuyekera at the same time be bantu bagenda okukozesa mu kusetinga bomu Kampala Mukono Wakiso bifo byenjawulo ng'ekigendera kyabe kyonna kumala kukuba abantu bomu bateekawo state of emergency balimitinga gathering nga Kyagulanyi bamaze omukwata bo bakole kye baagala kuba bajja kuba automatically bamuggyemu n'ababuliddeko nti opposition basinga obungi olukolo no balumanyi era kubanga mutuukira abantu abajjabaga nti affe twakimanya tajja kwesimba bagenda mukwata kati kino kyonna badde bakimanyi kati njagadde okujja okunogera eddagala ekiwundu kino ng'obudde bukyali ebintu bino byonna biyimirire kati mbategeezezza mwenna bannakampala Mukono Entebbe Wakiso n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga ewakuŋŋaanira abantu abangi mukitegeere nti Mariam Christopher Damulira ISO Semwai Poliisi amagye ne SFC bali mu nteekateeka esettinga bomu nga tugenda wano mu kalulu wano era bagenda kikola bulungi okujja ku ngeri gy'enkyabiza bayinza obutakikola kati gwe ali abweru wa Kampala tekikweyibaza nti olwokuba njogedde Kampala basobola okukyusaamu naye ng'ekigendera kyabe kikulu kyakujja Robert Kyagulanyi Center mu kalulu akajja nga baagala mumukwata nabagambye nti badde bapulaninga omukwata nga akomyewo oba bamuleka n'atuuka mu makaago bale bamusanga ku kiteewo bawantu wonna ne bamuvumbagira ne bamukwata emission yaabwe nakati ekyaliwo naye ng'ekisinga okwewuunya omuntu ali ku bunkenke ennyo ye Muhoozi era yasinga opikamu ekintu kino olw'ensonga akimanyi nti baali babaze omuzannyo gwabwe nga opposition yonna yaabwe tebamanya Kyagulanyi yava kati Kyagulanyi okujja mu sequence eyo bamulayini eyo yayonoona buli kimu alabanga Kyagulanyi agenda omulemesa okufuga eggwanga ate nga kituufu kubanga Muhoozi n'okufuga eggwanga balina okumala okukyusa constitution si Munnayuganda azuwero ne kitaawe si Munnayuganda family yonna si Bannayuganda so balina okumala okukola ebintu bingi nnyo kati ayagala nnyo era afa nnyo bw'abeera mu meeting akuba emmeeza abuuza kino bayita ne chief justice bamwebuuzaako ne bayita attorney general bamwebuuzaako bute bagenda okikola naye olw'okuba nti bali bannamateeka baga no ekintu kino kyemukola kikyamu kino tekigenda kuvamu kino kiri bwe kiti emisango gye mugenda omuggulako kigenda kubeerwa gikiyinza obutakola ate tulina abantu ku social media bloggers abafulumya information gye bamuteesezaako okkoka kijja kutubeera kizibu nnyo okuactivating ebintu mwagala okukola so kane kibaleetera obuzibu so njala kutegeeza gwe wena kyali wange ali mu ghetto ng'oyagala okuproving information gyenkuwa mutandika okunoonya abaana bakaliyo abadde mu ghetto ez'enjawulo bwe mubasangayo mpozi nga bagenda buzz oluvannyuma lw'okuba exposinga naye nga badde baabula nga ne komanda waabwe yennyini abatwala oghetto structure Damulira abadde yeebuzaabuza ng'afukaanaba nga takyalabika ne mawulire ng'atambula Kampala Mukono Wakiso Ntebe ng'agendako ebunyolo eyo mu Kampala muno nga bali mu kukola ebintu ebyokutegeka abayeekera mu bifo by'enjawulo naye ng'abayeekera ba gavumenti nga bo muzenyiri badde bazitegeeza gavumenti ng'ekigendera kyabwe kyakwatako Kyagulanyi Center kati gwe wenna anaagenda mu City Carnival gw'omanyi ekya bomu kyo baagala kikozesanga kanyeebwa okufunirako state of emergency n'okuteekawo curfew babenga basobola okulimitinga cloud gathering oba cloud olw'ensonga tugenda mu kalulu nga batya Kyagulanyi so ekyo mukitegedde bwe mmala okitegeera kiba kitegeeza nti mulina okwegendereza ennyo ne president wonna wooli nkusaba otwale information ng'eri serious olw'ensonga mmanyi nti ofuna intelligence n'okunsinga bino njagadde bikutegeeza ng'obudde bukyali kubanze gino gy'emirimu gye nsinga okukola mu budde nga buno bwakazigizigi nze wano wenzigirayo enjala zange zonna diversion zigenda ku social media muzireke zitambule kubanga tupiikingamukko diversion zibeerawo ne tupiikingamukko information ne tudireetinga ku biki ebibaddewo na biki bigenda okugenda mu maaso so sometimes ono mu diversion zozirekamu bo bennyini ba state agent script zaabwe oba ebiwandiiko babadde okusoma okukolerako diversion bamanyi okuzivaako ne bagenda personal ne ba-explodinga ne bablowinga cover zaabwe olw'okuba nti bavudde ku script kati nazo muzireke zigende mu maaso tujja kutegeera ekituufu kyekiriwo kiri ekirala ngenda kusaba comrade mwenna essaawa zino muli abantu bangi nnyo abajja empapula z'okwesiba ku bapulezidenti abakyali maka g'abakitaabwe abakyasoma abatalina mirimu abalalu abategeera n'abatategeera eno yonna bakulyetinze point of discussion oba Museveni essaawa zino agezaako nnyo okuteekawo emboozi ey'okwogerako mu mawulire kati ngenda basaba Bannayuganda mwenda bawuliza akatambi kano ekintu ekyo mukireke kibeerewo kubanga it's their constitutional right okugenda okwesimba wabula ekigenda obbajjamu nammwe okutegeera nti bano bonna bali state funded kwe kuba nti omuntu atalina akyali bazadde be akyali mu ssomero atalina mulimu aggyewa miliyoni 2 zagenda okuteeka mu kwesimbawo nga tasobola kubala ali wadde ya LC wonna agijjuza nga naye ya family esobola kutuula
kati kyembagamba nti ebiseerimu ekintu mukireka ne mukibeerawo temukiwa time bagenda kuleeta abantu bangi nnyo nabagaba bakyalina ne Kyagulanyi gwe banoonya ne Kyagulanyi gwe banoonya ayinza okuva mu kyaki y'abalokole kubanga ono Silver Kyagulanyi ye yakyabalemesezza omuyimbi Silver Kyagulanyi yakyabalemesezza kati waliwo Kyagulanyi gwe bazimba ali mu kyaki y'abalokole somewhere mu bitundu by'Entebbe awo yali mu bitundu by'Entebbe bakyamutetenkanya naye njagala kufuna ebifaananyi bye ne kyaki ne bwafaanana bamuzimba oyo kati njagala bagamba eyo tuleme kifula point of discussion olw'ensonga bo bakuliyetinga ekintu ffe tujje tukyogereko tutwale obudde one entalo zonna ezibadde oba diversion zonna ezibadde omwezi guno muzirabye bwe mutazogeddeeko nnyo zigenze under the table ne zifiira awo badde balina okuactivatinga entalo endala nazo zijja kuyitawo tufokasinga ennyo ku kuuma omukulembeze n'okutandika okunoonya enkwezenge na buli kimu kyonna eteetaagisa mwe temufa ku bane bagenda okwesimbawo bagenda kuleeta abantu bangi bawodipepa eyinza n'okubeerako abantu 10 naye 10 kino omuntu omukulu ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna balina constitutional right naye sooka weebuuze lwaki atalina waasula akyasula mu bazadde akyasoma atalina mulimu ate bamukkiriza okukola ki bamukkiriza okujja okukima nomination forms naye nekira jala musooka mutegeere lwaki Chairman w'ebyokulonda buli kaseera akola press conference ng'akyusa amateeka balina kyebabala kubanga ekisinga obukulu baagala ku disqualifying abakulembeze ba national platform bakandidate basinga obungi baba disqualifying mu eyo system bye bakama gyali mu kukola bagezaako nnyo okubaagala ba disqualifying kati ekirala bakandidate ba national platform mwenna abanaafuna kaadi nabalabula dda ne mbagamba mwegendereze nnyo mulina obutego bungi babateze abasinga obungi banza okubakwata before nomination abayinza obungi banza okubagulako emisango before nomination abasinga obungi bayinza okuba exposinga muloogi gye mbeera mu sauna gye mbeera entalo za famire zammwe ez'abakazi ne exposinga ne zibaleetera denti oba ne zibaleetera eddibu mu kalye yammwe ey'okujja okufuna obukulembeze bw'okusaba akalulu kati entalo eziri mu opposition nga balinze national platform okusunsulamu bagenda okwesimbawo ez'entalo bannayuganda mugenda zirwanira ku ground okusingira ddala abantu b'e Masaka njala kusaba abantu b'e Masaka mwenna tewa muntu n'omu ababuzaabuza nti waliwo entalo wakati wa national platform simanyi n'empuuga ebyatuuka ku mpuuga mbimanyi ne banne bo beegaana ekibiina ne bakola ebyabwe so temudda mu ntalo zaabo munoonye abantu abatuufu bagenda okwesimba ku kadde national platform nakyo kiggwe kano ke kasembayo ngenda kusaba abantu mwenna abaagala Uganda ey'emirembe obudde weebuli bw'oba olina okwemulugunya kwonna situka busimbaalaala ogende ku ofiisi ekavule olaba abakulembeze obabuulire biki ebiri ku ground mu kitundu mwoli akakiiko president ke yateekawo kakyaliwo mugende mukabulire bizibu bino byonna ebiriwo naddala kati okusinzira endolitonzuulira nnyo mu bitundu by'e Kayunga mugende musituka by'e Kayunga ne musituka abantu 10 ne musituka nga mulina information n'obujulizi twagala obayikiriza ekintu nti yeesitukidde tonyo matabangufu bw'osituka ng'oli omuntu omu 2 3 4 ne mutwala complaint yammwe nga ne mugyogera oba mu buwandiiko oba mu bigambo ebeera more valuable than okujja ku social media okukiriminga oba okukubira lumbuye nabagambye nti okuva president yateekawo akakiiko ako si kyagala nnyo okujja ku social media kukola bintu ebyo no musituke kati njala kutegeeza abantu b'e Kayunga abalina complaint ku bantu abagambye nti bagenda kuwa kaadi please musituke mujje mulete complaint ku kitebe abantu b'e Mukono abalina complaint ku bakandidate bagenda okwesimbawo nga mubamanyi nti bantu ba state musituke ku kiti mujje ku kite nga mulina evidence abantu b'omu Kampala omuli Makindye omuli Lubaga omuli Kawempe mwenna musituke mwekwata abantu 5 ku 10 musituke mujje ku kiti mugende fidako okulaba abakulembeze tubanyonyola ensonga zaffe ku bakulembeze ABCD abantu b'e Masaka muntuukiridde bangi nnyo nga muwoza ate simanyi abantu ba DP Block
Yes, nga bw'owulidde ensonga munnange za ggwanga avuddeyo nga bulijjo bwakola okubanga abawaako security alerts mumanye biki ebigenda mu maaso. Omusajja ono Damulira mukaabye nnyo ebbanga ddene era azze nga amukolako amawulire ng'ababuulira nga bagamba nti bannange mubeere beegendereza era nga bw'ayogedde luli yavaayo n'abagamba nti wabaddewo enteekateeka ez'okuba nga oba oliawo batuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe era n'agamba nti enteekateeka zaali nti oluva emitala w'Emayanja bwe bati bwepo oba oliawo abenga akwatibwa ediiro eyo nayo ne bagirinnyamu eggere ne baba nga bakola ki bagigwamu. N'atuuka n'abagamba nti mubeere beegendereza naddala abali ku kitebe awo ekya NUP nti waliwo enteekateeka nnene nnyo ez'okuba nga ate oba oliawo ekitebe bakola ki bakyokya nti abantu beetoolodde bali munda ddala beefula abamu balinga abanakibiina naye nga banakigwanyizi beebo abeeyagaliza ebyabwe. So tutwale obubaka buno buli very serious tatera nnyo kuvaayo kukola ate nga tawulidde oba nga tebamubiddeeko avaayo kubanga atuwa information nga already yagitegedde era nga bamubuulidde ekigenda okubaawo.